okay? The ram free nga nezijukira nengamba okay? Naffe twali tukusupporting nga we are here supporting you nga nane mukano gwange ansindikira ezo videos biki ku TikTok ng'omuvuma nga nsanyuka. I was happy. Nali happy. Bakabya. That guy. I don't care. My child is well. Tana chetaza Bruno. Never. Ate Bruno, nothing. Bruno. Anyway, kamve kwa baba mazisa gakogera kasajjako. Kati kananga tegere. Simwagalira kodala kati. Because nakoti kanjagala kanvuma kanjogerako wekadde bale nga keyogeza hi simanyi baby mama chi kandeke noli Vanessa nine message wano nga amuvuma bichi bingi nainja musindikira bategera kasajja kabi ate kava okay wana nza I'm like Davido, I'm like simanyi Wizkid, but those guys have money. Diamond, they take care of their kid babana bo balabirira ate okumanya kikaina no kumpa ne sente z'omwana ne kagamba manyichi buli mwezi maybe I can give you some money. Nero kwa because I live in Europe. Yeah, Rosa, you can't nza inokulabira mwana nzeka. Yeah. Sorry mbade busy katini kakati nzeduli we byavira wao gino yogera no gamba waliwo mwana biki nze nengamba no I want to clear this. Nenyonyo yo mukyala Hadija Kigozi. Yeah, ne mugamba nakutusa ko vaka kati wada mukola interview endala nyane bu clips bo bulwano busanyusa tofayo you are carefree ikena kwagala ko you are carefree kati nano best friend wange ali Uganda kati la twali tuwesindikira nga video nga mulaga nengo oli aseka nga gamba ono mukyala tamanyi wako ono mukyala era omwala gamba nga bulu video bo fulumya busesa kati era nansindikira olumba lwa kolachi de wa olimba nangamba ono guno mwaka tugugaddewo ono mukyala omwaka agumazeeko omukyala tatya omukyala nga alwana entalo kati ate nogenda n'oteekamu ebya looya kati awo ebyasirikira kati ate awe nalabira Bruno nga zize wuwo wakomyewo ku kitanda kati katandika okumpandikira ebimeseji byako. But to make the story short, nze ekinyiziza Bruno njogerako koli cousin alina cousin sister wange gwagalo zina ate namugamba cousin sister wange kati ye naakola ki agenda mbulira ebintu ebitakwatagana mbu nze njagala Bruno mbu I still want him me anyway because of course namuzinamu sijamwogerako bibi but nze I know myself nze such guys are smart wire most of the time oba banzinamu oba nze mbazinamu kaba kamu bubiri busatu siddamu I change to new era bano boolaba ndi nabo kati benina contact relationship ya very strong omanya abo bantu bange either banzina bulungi nnyo oba nga twakwatagana osegedde ne kati Bruno talina byeyanzina nsana obyogera balwakuba mbasagadde bosagiriveeyo talina byeyanzina mbwanzinako biki olaba talina byeyanzina mbuki era naye katono mugambe rasta teekayo engalo kale nkuba fist gaya amala dakikemu ebyo nabituufu era nange namulaba nga alina agaviri gatiisa ate nze wenatiira saagala musajja nga si musale kasolo kukataba si kasale mba nkwenyinyala kyekyasinga okukwenyinyaza oyo muyaaye rasta olaba yayingira era ogwokubiri era ogwokusatu singa namwagala nga nagolwa kwasikumanyi naye singa nkumanyi mwenimuna ebintu nandikusindikira nolaba nina ne best friend womu gwayita best friend wo gwe nazina ngenda muzina bulungi naye yanzina bulungi ate ne rasta nina enamba ewano lwakuba ino omukazi gwazina kati saga kujjayo erinnya lye olaba saga kujjayo erinnya lye naye nga ki twezina bulungi gayi muyonjo clean smart oguntu gwe gunene amanyi ozina amatiza omukazi ate nga best friend wo kati oyo Bruno neŋŋamba ngenda kimugamba nemugambako nzina oli kati byebyo alaba kyaka wenzino olinja mutekamu sente ate nga noli tasaba na sente oli just otegedde kana akasajja ka Bruno katonda amuyambe nenze nebuuza where is that tatawe aliwa senga tatawe ayogerako naye bino byakola si birungi kyova laba tekagenda he doesn't move forward, he's just in one place olaba talina sente akabonaabona weegana emisaayi gyo olaba and you think God is happy.
katolaba omusoga ajja kudde yakaabe actually mbale mwana gwe bino bimanyi owayuke nga wadde amuwa ssente kirungi kyovula birungi okwabya muntu olaba abadde ajjamu bya ssente kati kitegeeza tiboogera sekyo babadde beesisikanangako oba nedda because nange naye sinamulaba nga etandikirawo kunsaba ssente simanyi biki amusitakiya biki nga asaba era bya rent nga asaba bya rent era nenze nemugamba man rastadindako mala kutuuka ku ground olaba era gwe mubuuze sitalyangako ssente zange mpozi yalyako obusente butini bwali mitwalo 400,000 yakuba esimu bwali bubi nnyo kanze namugamba okenze sisobola kusindika busente butini obwo but my dad can send you kati dadi wange namuwa kati nagamba dadi wange ngenda ziza era tazizangako